abatulaba onako lero tuli wa sponsor waffe amanyikidde nga JB Beauty Salon era nga sponsor omu kwa bataddemu omukono kulaba nga Reggie ajja wano ayimbira abantu e Dubai. Bw'otegereze nnyo kuside eno ku mukono gwange ogwa right ninayo omwami anekanekanye nga bw'omulaba era sindowooza sikyogera bwogezi kirabika ate nga nange obanga onetegereza nnyo mu makkati wano era obulungi obunnuma olwaliro buntusibbwako aba JB Beauty Salon era nga omwami oyo gwenjogerako ye mukono yali ku mukono gwange gwa left wano gwolaba naye nga okutegeezaako tulina ekivulu kyaffe like nnaku z'omwezi nga 8 omwezi ogw'omukaaga which is June mwezi ogujja ogwo tuli mu gwakutaano right now era nga olunaku olwaliro lwakutaano ennaku z'omwezi ziri 24. Yes, obutalejja nnyo nja kwagala kuwa akazindaalo abaami bano babeeyanjulire omukulu eyasitudde Reggie okumujja eri ndi wano naye kiso kati banyina okubwanga mubawa abeeyanjulire then tugende mu maaso wamu n'omukulu ono andi ku mukono gwa left sebo sebo nkulamusizaako ennyira nga nkwaniriza wano ku J3 Media. I think ndooza guno mulundi ndooza gwakubiri nga tubaako naawe twaliko naye ku kisaawe nga tuleeta bakulu Suna Bene Bazira Tony guno mulundi guba gwakubiri nga olabikirako ku mpewo za J3 Media era nga essaawa zino njennyini mba njagala okuwa akazindaalo osobwe nga obanga oyanjulira abantu abatulaba. Mbaniriza nnyo ddala amannya gange bampita Muvabulaaya promoter ng'amannya amazaale bampita Kazibu Ibra nga nzeeko omwami JB Beauty Salon nga nze okumweyanjulira ku kivulu kyaffe ekya Reggie era nga y'omu ku basaponsa abakkiriza okunkwasaganyizaako era nga mbakoowoola mwenna abawagizi bange abamuvabulaaya management events nga ennaku z'omwezi 8 ku Venom African Club owa DJ Ram nga mbakoowoola okujja okutuwagira ng'era tikiti weeziri wano wennyini wa JB Beauty Salon ndowooza balage ku tiketi abantu bakonfaminge tiketi weeziri obalage ku VIP obalage ku ordinary bagani kubuusabuusa nti ate wataddeyo ordinary yekka tewataddeyo VIP naye nga ebya serious amannya JB nga bulijjo ate nga nze empologoma mu Dubai nze empologoma ku kikwatagana n'akaviiri nze empologoma abakimanyi mukimanyi era abamanyi mumanyi nze JB ate nga nze director wa JB Beauty Life Salon e Kampala ne Dubai. Otegedde ekintu ekyo so abawagizi ba Reggie nange mbakoowoola oba abawagizi bange oba bakyanti bange mbakoowoola ennaku z'omwezi 8 tugenda kubeera ku Venom African Club nga tuli ne Reggie. So abagala tiketi musobola okujja wano oba okujja mu kabokisi kange tiketi sinziina ate nze nganze nange naguze tiketi ezange n'ez'abakozi. By the way nali nasooka nengulayo tiketi 10 ate nyina n'abakozi abamu benataddeyo visa nabo bagenda kujja era ogenda kunyongerayo tiketi endala 4 kubanga waliwo abajja bali 4 ogenda kubanga onyongerayo endala tickets 4. Okitegedde ekintu ekyo so ebyange byebyo sigenda kugera ku lulonda kambe nga nyongera okubategeeza abawagizi ba Muvabulaaya management presents bannange olunaku olwo lujja kuba lwa 6 tukeereko kuba ku kinyanyanyanya mwanswaza temwakeera omulyango egyange gitera kugulwa omakirabu za wano bangamba zigulawo ssaawa 3 naye nze ebivulu byange sometimes batera kinkolera ne bagulawo ku ssaawa 1 ssaawa 2 so njagala ssaawa 1 abawagizi bange mwena mbeere nga mwatuuse dda buli omu akwate ekifo kye so tiketi ziggwawo bannange nyongera okubategeeza tiketi ziggwawo enamba kweri ku posta
nagiteekako 0567073843 osobola okukozesa enamba okufuna tiketi oba osobola okujja wano ku beauty salon ya JB wenyini tiketi weeziri. Abatamanyi location abantu balagire location. Nga hano tunagenda ku location JB namanyako walina branch wadde wagiteeka wali Salaudin. Nakimanyako naye nga ntegeddeko nti kuba kati olunaku luno wembadde nzija wano ndagiriddwa nemba nga mbasanze mu kifo kino eno. Mbadde njagala abawe endagiriro sakira tobula olusobola ofuna services ennungi. Bantu bangi bakola naye nga JB wanjawulo. So nandyetaaze okubanga wandyetaaze okufuna akaviiri obubanga tosobola bula ng'osobola okutukira ku muntu omutuufu ate noba nga tokalubiziddwa. By the way, tebabasumbuwasumbuwa bakiranti bange babasumbuwasumbuwa. Nze mu Dubai nina branch emu. Manyi waliwo abasumbuwa abantu bange naye nyongera okubategeeza nti mu Dubai nina branch emu nga ate tusangibwa wano kumpi ne exit 2 eya Banias. Bw'ova mu ku exit 2 jangu emabega wa exit 2 tambula ng'otudde ku Knife Road oba eno ng'otudde ku Knife Police ojja kusanga Lulu Exchange. Bw'ogivaako ojja kulaba City Burger. Bw'otuuka ku City Burger emabega wa City Burger awo wetusangibwa. So abadde bamanyi Salaudin eyo twavaayo kati location gye tuliko yeeno okitegedde. Mbadde nsaba abasomere ku namba ekinamba gye basobola okukubako omuntu just in case alina watuuse naaba nga asobeddwa like tajjukira ndagiro bulungi namba gy'ayinza okukubako naye mu Luganda. By the way enamba yange eri noti 58362 enamba y'e Dubai. Era okunkubira oba nojja ku WhatsApp oba onfuna bulungi. Okay, kale omwami ku mukono gwange gwa right era nja kudda gyali. Sebo bangambye jimbadde bangambye ofaanana abasheeki. Ndaba. Oli musheeki la? Oludde ndaba ndi musheeki. Ate oyinza okumbuuza ng'ondaba. Olaba kyekyawukana okubanga siri musheeki. Naye ng'ozaalibwawo? Nzaalibwa Masaka. Masaka? Yeah, nzaalibwa. Oli musheeki yakulira mu Buganda? Yakulira mu Buganda. Kuba mama wange azaalibwa Masaka naye entatu wange azaalibwa Masaka naye nga basheeki. Naye nga tewakulirayo? Just oli naye tewakulirayo. Kale ensonga ezomuzuulidde naye nga kiraga ki omuntu ono like muva Bulaya management omusheeki akulidde mu Buganda whereby nti bwe tuba nga tuli bakugenda mu mbeera ziri ez'okuba nti ozaalibwa n'oteekebwa ku nsi nti mu kuzaalibwako oba n'abazadde babiri whereby maama ne taata naye nga bwe bakubuuza nti oli wa kika ki ekika taatawo kye yeddira gy'oba ogwa. So muva Bulaaya akulidde mu Buganda era nga tumubala nti Buganda ye taata we, Obuganda ye taata. Kino nno kikulaga ki? Nnyina ensonga gye njagala oleeta wano eno. Twalaba ku kivulu kya Regi ekibaddewo erugoba Cricket Oval kyagatta abayimbi bangi. Walabanga nga abayimbi bonna abasinga bonna baaliwo ne bayimba. Naye nga walabanga nti buli omuyimbi yayimbanga nga musanyufu like ng'alaba eddala essanyu liva ku mutima gy'ali like. Nze ku lwange kyali kivulu ekigatta abayimbi. Nga toyawudde nti Western Central yagatta wamu kyagatta. So kitwagala okuteeka wano oba okitegeera kati tubakoola Abaganda, Abakiga, Abanyankole, Abagishu n'Abanyarwanda. Yes. Sina tubeeyo tetwawudde nti oba ggwanga bwe litire lirina okujja ggwanga lyeti nedda. Sina tuvaawa tuva mu Buganda mu Uganda. Yes. So kati nyongera obbakowoola naye nga okwongera okumaliriza ensonga gye mbaddeko nti muva Bulaaya musajja Muganda musajja akulidde mu Buganda twanda tugamba nti akulidde eri amumanyi nnyo kubanga oba nga akyali like mu mbeera bwe zityo naye musajja akulidde mu Buganda naye nga olaba ate yamuleese wano e Dubai. Kiraga ki nti obumu obwo nti tekyawudde nga bwe twakiraba nti kyagatta abayimbi. Kino sikyogerako bwogezi buli omu yakiraba. Nga twakiraba nti kyagatta abayimbi ne wano kibe nga kitugatta wano e Dubai mu UAE Rover.
kuba nsubira nti twafunye kwa customer by the way wangambye kwa customer bagenda ya Abu Dhabi nga bagenda kujja waneeno. Yeah, of course. Yes, era nga wenjogerera wano obudde buno omukulu JB agenda batwalira ticket ya Abu Dhabi wava wano nenga mu nsonga zonna nyongero bakowoola ennaku zomwe zigenda kuba 8 omwezi ogw'omukaaga which is going to be June. Tugenda kubeera ku Venom African Club era nga emyango ntegeezeddwa kugenda kuba giggulwa kusaawa emu yennyini. N'abaana abo bali mu accommodation n'abali mu mayumba yongera okubategeeza nti bw'aba yeetaaze tiketi nga talina busobozi busobola kujja kufuna tiketi soje mutuusaako n'owaba ali ludda n'abali luddawa. Just akube bukubi ku namba y'essimu eyo gye mbasomedde eri 056 7073843 then namba eyo wanaagikubako tiketi ejja musanga wonna wanaaba ali. Abaana bangi nnyo bankubidde nga bagamba muva Bulaaya tuwulidde nti gwe wategesa ekivulu tukoze tufuna tiketi. So sagala bakaluuzibe n'owaba ali ludda wa Jumaani Sharujja tiketi ejja kumutuukako. Ate tiketi ziggwawo kyenyinza obbagamba bannange tiketi ziggwawo ate obudde tetulina. Yes, mu kufunza tusigaze weeks 2 whereby nti obala weeks 2 ennaku 4 ennaku 2 tugenda kumunona kisaawe na kuyimba. Of course. Tugenda bakumunona ku kisaawe ennaku zomwe tugenda munona na December. Ennaku z'omwezi 7. So mubeerewo abagala eji mwenna mujje muteekewo energy agenda ba mungi nnyo kubanga abaana bawazedda tugenda kuba tumunona ennaku z'omwezi nga 7. Ne t-shirt weziri. Ne t-shirt weziri. Agenda ku bisaawe n'awana atogende just ngagadde jambala ku show t-shirt weziri za $5. Ate nga ntegeezeddwako na anti muwulidde JB yagambye ayungudde dda abakozi abala ebijujjulu byonna bigenda bibeera wali eri kati gwe ng'oli eyo nawuliddeko mujaba ensonga ezo tubanga ofiirwa. Simaye bakikoze ku lumu. Baganda abakozi babajinja. Si bituufu. Okiri muzeeyi. Nozolaba from Buganda to side eri ate. So tugezaako okulaba nga tu industry eddamu okugatta mu mbeera bwe. So tubalinze ennaku z'omwezi nga 8. We sound out.